nowulyanga Muhoozi Kanyerugaba ajiddwa kuba CDF asikiddwa omuntu omulala temwewuunya kubanga mbagamba ebintu byennako evidence n'obujulizi so temwewuunyanga ebintu bibaddewo wabula Muhoozi buno obubaka bwo tetuli myaka gya kitaawo oba ejja jjajjaawo tuli myaka ejja .com era where we keep information mu maloboozi mu bujulizi obutambula nga information ejja kubeerayo tolina bw'ogenda kugamba muntu nti comrade Eddie Mutwe n'abala tembatulugunya to the extent okuluzinga hope yaabwe mu bulamu nga tebakyasobola kwogera olina abaana n'abazzukulu bali mu America muli mu Uganda mweyagala musobola okukwata buli muntu ne mutulugunya nga mwagala naye waliwo ekintu kyentera basomesa bakiyita humanity ak'obuntu teri muntu asobola kukwata muntu munne n'amutulugunya muve ku story y'ebirevu that is tekirina makulu wabula story y'omuntu abadde strong ng'ali healthy okutuuka omujja mu situation eri healthy n'omufula unhealthy unstable that kind of torture ng'oyagala okumanya nti bano abasajja bagenda okuwa omuntu omulimu nga bamaze omutendeka nti kyakola kyonna is in for it any slight mistake gyakola mwenna abadde mu kooti abaddeko online ebigambo Eddie Mutwe byayogedde n'abasajja abalese fayire evunana Eddie Mutwe buli omu akotesa omutwe bw'ati balooya ba Eddie Mutwe buli omu akutte ku mutwe abantu abadde mu kooti buli omu ayagadde okukaaba ntunuulidde omulamuzi simanyi musajja gwo oli Muganda oli Muhutu oli muki kyebayita humanity ak'obuntu statement Eddie Mutwe gyakoze ne state gyabaddemu obadde ogambirawo nti okusinzira ku mbeera y'omuntu kubandeetedde ng'obuyinza obwampeerwa ssemateeka wa Uganda sigenda ku proceedinga na musango guno antiyo nga Eddie Mutwe afunye obujjanjabi obumala under the supervision of any government protection nenga tali mu kkomera wabula omulamuzi ogenze maaso n'owuliriza omusango n'osoma ebintu ng'omusajja akubulidde embeera gy'alimu omusajja agambye nti amira pain killers 12 olunaku okufuna obuwendo obutafuna pain olina omukazi wakagoddayo n'omugalamirako olina abaana bootuna bokulawundi tebo ne muli emmere olina abooluganda naye kalika humanity nga Eddie Mutwe agambye nti sirina bujjanjabi mira pain killers 12 per day that is overdose so that means the side effect y'eddagala eryo esobola okuritreatinga nekola Eddie Mutwe ekikyamu kubanga akugambye amira pain killer 12 okendeeza obulumi pain killers ezo zisobola okuritreatinga ne zireeta side effect netta Eddie Mutwe before nga tannatuuka kufa wakugambire lwakiri muntemeko emikono he doesn't feel himself teyewulira otudde mu kooti okutta empapula buli muntu omulamuzi ali professional wabeerawo side gye bayita yaba ascot assessors wabeerawo ne abantu abaze mu kooti okuwuliza emisango abalamuzi abasinga obungi bagendera nnyo ku bakooti assessors ne emotion z'abantu abali mu kooti according to bujulizi babawadde ku mutemu oba omuntu avunaanibwa engeri gyeyaddressinzemu n'obulimu bw'alina ekyo omulamuzi asobola okiyimirirako ng'atunuulira embeera eri mu kooti n'agamba no ng'akosa kyetuyita humanity saba omulamuzi oli munnayuganda oli ntarahamwe oli mutujju oli muki omukwano gwo guli luddawa oyina abaana omukwano gwo guli luddawa where is your humanity ozeeyo waka essaazi oli ku TV ola ogenda kulya mmere abaana bavudde kusoma baleeta mu SC mu motoka ogenda kubaka ne mukazi w'ombuliri ekyana kya Eddie Mutwe mama wakibuuza abuza Eddie Mutwe omwana nakyakumanyi nene otula mu chambers n'osalawo nti omusajja omusindise mu high court nga tokoze medical recommendation kubanga it is very evident osobola nti no sigenda proceeding na musibo ono mu mbeera gy'alimu nsaze mu mutwale afune obujjanja mu ddwaliro eddene ng'aliko obukuumi bwa state tulaba abasibe bangi nga basibira mu ddwaliro amanene nga galiko empimu naye ng'afuna obujjanjabi mukumusajja gwe omulamuzi
Omusajja akulaze ebigere bibino. Amagumba gamba aga dislocating. Who akulaze what? Because we have done so, we have written to the Commissioner General and we have not been available with the report. The application has been made. That's why right now that the committee is ready, we are saying as council that it is not proper. It can be defined because the problem with the delay is from the prison. Ekyo mukiraba kati eno video yesinza okukutula abantu gwe mulamuzi gwe eno n'omusango ogwasirya nagumalira mu kkomera nti nabajjamba ne sweta naye nga nalabanga yali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakuba fingo zino zaali mugundi namala wiiki ku nfingo nga ndi masi naye wagamba banku obujjanjabi obw'enjawulo mina peyinikirako 2 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongo kulekaliirayo emikono oba bagitemako bagitemekofune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi kati omulamuzi omusajja bamulese mu kooti mu mbeera eyo akugambye bamutemako emikolo bagimuteme kuba takyagiwulira singa baba bamuzza mu kkomera gy'omusindise Eddie Mutwe n'afa public ogenda gibuulira ki Mozi wona wooli right now you have powers to order and kidnap and arrest and torture each and every person you feel like to torture. So what if among those people whom you order to be arrested, the likes of Smart or Bobby, the likes of Achille Chivumbi, General Gaddafi and Eddie Mutwe, what if one of them loses his life in your custody? What are you going to tell the public? Singo omuntu oyo afa essaawa zino ng'abadde mu mikono gyo ng'olina powers ezimuwa mandate egenda okujjanja bw'afa ogenda kuwandiika message ogenda kusindika message nti mwetonda mukola kiki kye mugenda okwogera ku ssaawa eyo era famire ogenda kikola ki omanyi mulina ekintu kye mwerabidde buli muntu mulalu ku levo ye buli muntu kadda mutonda ng'alina levo y'obulalu wabula levo y'obulalu esembe ye muntu okweva mu bwongo ng'agenda kukola ekintu ky'otasobola kusuubira ng'akikoze singa Eddie Mutwe Katonda amujjula essaawa zino mu mbeera gy'alimu ng'akukaalidde amaziga lwaki essaawa eyo ne bagamba ekiro ti Eddie Mutwe yeevuddemu n'afa osobola kutula mu kyembeezo osobola kutula mu kooti kyembeezo n'otandika okuddamu okusala abantu bessa gwe kennyini ojja kgenda weeyimbemu omugo agambe I wish I had a chance of releasing Eddie Mutwe to get to seek more further medication ogenda kikola otya Katonda buli muntu yamutondanga mulalu ne tulina levo z'obulalu omuntu ogenda musanga akuteme from nowhere naye ng'ekimukutemesa ayina enooma kuggwe gy'otamanyi bwana batatemye ggwe ajja kunoonya omwana wo asobola okunoonya muzzukulu asobola okunoonya mukazi wo era ogenda munenya ki politics society buli kimu kifunye lwaki okwata omwana w'omuntu n'otukomo otulugunya ne yeevaamu n'omutwala mu kooti ngo age muntwale mu nzijanjabe nemekufiirwa bulamu tagamye nti nemekufiirwa amaka gange tagamye nti nemekufiirwa sente ziri ku akawunti tagamye nti nemekufiirwa mikwano gyange obulamu bwange akugambye munyambe mu mpuŋŋende nzijanjabe nemekufiirwa bulamu kuba talina supermarket wagenda bugula tewali wagenda bulamuza koddamu obufuna Yoseri Kibahabulwa Nyandwe mutabani w'omuhozi Kanyarugaba abatudde ne muyisa amateeka olwaliro okuli Speaker Anita Among babe ba Parliament mu n'abaddemu buno baka bwamwe amateeka muzibe gamala kukwata n'ojjukira nti gakola si bwe kiri nti je amateeka gayimirirawo ku bujulizi n'ebyafaayo kubanga omusango omukadde gwe gw'ompya empoza mukoze buli kye mwagala okukola ne muyisa amateeka ago kuye mwagala okukola nyongera okubajjukiza
mwa identifies items z'abasirikale zonna nga tezikirizibwamu civilian no. Naye tulinze few moments later tulabeyo celebrity omuyimbi omuntu yenna alireted ku NRM nga si mujaasi nga yambadde ekintu kyonna eky'obusirikale nga temumukutte muvunaana. That means mujja kuba mulina double standards. Era tuli baddembe okukola kye twagala in any moment. The moment kasita tuzuula omuntu nti naye ayambala engoye z'amagye temumuvunaanye ng'abaana b'enkyukakyuka abatalina de kyambalo ky'amagye mubatadde mu kkomera kijja tegeera nti etteeka mwaliisizza nga mutagetinga omuntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldier. Omanyi bwe mukola ekintu nga temumanyi mukola ekintu nga mugenda kulumya omuntu ne muwuzika nga ate mutuyambye buyambi wano. Amateeka gali loud and clear nti omuntu yenna agenda okusangibwa n'ekintu kyonna ekyefaananiza eky'amagye agenda kukwatibwa. Kati katuddemu tulaba abayimbi bammwe aba NRM ne basivili abaliri ku NRM nga bambadde ebintu bimwage nti tebikkirizibwa kwambalibwa bantu ba bulijjo. Mujja tuwulira awo tuvuddewo tetwagala kulwawo. Kati olunaku lwa leero Marokeri yalinga wano. Olunaku olwaleero tutandikire wandoza tutandikireko mu kooti. Tutandikireko mu kooti tutugenda kujja mu parliament information ya parliament nyaka tutandikireko mu kooti. Olunaku olwaleero tubaddeko mu kooti e Masaka. Comrade waffe Eddie Muto aleetiddwa mu kooti. Bw'aleetiddwa mu kooti embeera gy'abadde mugirabye ng'eyungula amaziga. Ngenda kusaba buli muntu yenna alina platform ng'okozesa social media platforms ezo twetaaga okusaba Comrade Eddie Mutwe atwalibwe afune obujjanjabi obw'enjawulo. Lwaki? 1. Eddie Mutwe omubiri gwe guli disconnected tekukya coordinatinga. Mwenna bamanyi olulimi olusawo omubiri gwa Eddie Mutwe guli disconnected takyaguwulira y'ensonga lwaki abadde yesikasika bw'ati ng'omubiri taguwulira akankana ne waba ayogera eddoboozi teritudde wamu libuukabuuka. Kitegeeza nti ali mu condition ey'okuba nti baamukuba ne motokyalinga n'aluuzi kugamba yeeruuzi nga yeevaamu just kadde amuyamba okuba nti akyerimu akatono oba munfuna abamanyi olulimi olusawo. Eddie Mutwe abakweyongere wiiki nama ng'ali mu Torture Chambers eri agenda kwevaamu kati ka consciousness ke yasigalamu ako nako kenyini keebuusabuusa ensonga lwaki omubiri gubadde gukankana ebigambo omubiri guno takyaguwulira. 1. Tobaga bamukubisa amasannyalaze bamukola bwe kimu ekyetaaga okukolebwa nombi takyaguwulira. Kati mu kino nyera kusaba bakomredi mwenna mutandika okudimandinga Eddie Mutwe atwalibwe mu ddwaliro akeberebwe